mutadde n'anusika naye mu mutwale. Osigazani. Nsigaza abalala. Oyina bameka? 12. Kati tugenda kukujja wano. Otubuulire. Gwe mwana wange aliyo Charis Stendo kibuga kya njawulo. Waliwo story ekijja okujja nayo nga tumaze olugero lwa Ashraf ono ya Charis City. Era story ejja kuba ya njawulo omugwe muganda egirindirire. Oyina abana 12? Yesebo. Abana 12 baliwa? We bali. Bagenze kuyiriba. Gwe mwana wange story yo katugirekawo tujja kukomawo olundi tuginyumye. Kakati katugereko mama Ashraf ono tumwanjirire enteekateeka za Ashraf atuuseewo bitambula bitya era enteekateeka ye baani abagiwombyemu omukono era baani abamukwatiddeko kulaba nga ayambala uniform n'afuna ne baa ku mugongo n'akuba n'engatta ey'ebbeeyi. Weewaawo mama Anuska kankwekera Anuska ono kati mama Anuska sokeke Anuska wa mama Anuska be mutadde n'akaaba. Anuska tabanga atayagala mutwale butwazi aga musitule oba Anuska oba akunyigiddemu. Genda kunuzi kale. Anuska jangu wamu. Kakati tuli mu kaweefube wa kunoonya school fees wa ttaamu eno ow'emitwalo 3. Naye mbadde nsaba mu ddoboozi lyo mami ery'omwanguka mbadde nsaba neebadizeeko sofa omukyala Diani olwaki nekikoleddwa ekisooka kuba nakyo si kyangu lwate tukiina. Ashraf waffe yanyambala uniform n'anyuma n'akuba engatto ye n'alumba essomero. So mbadde nsaba omutwebalizeeko mu ddoboozi lyo nga maama ow'abaana 8. Osanga ate gwe anaakuwulira nnyo era mbadde nsaba okozesa eddoboozi lyokoole n'abaana bakatonda abaliyo bazira kisa yagadde okwatya ka Ashraf kubanga tunoonya school fees wa mitwalo 3 wadde nga baatuyamba asoma. Kakati manyi kigenda kukolwa n'ate naawe nga maama bw'oyogerwa tosanga owulirwa nnyo. Tulina n'abaana bano bangi nnyo abatasoma ate osanga banaagamba nti Ashraf wadde tumukwatiddeyo katwongereko n'akalala. Amanya bamita Tumubaze Daniel yanga nviidde ku Bongo Charity Foundation era nga tukomyewo wanino ku Charis City tubuuzeeko abantu abaliyo era nga olwaleero tukomyewo ne mukulu waffe Sharifu era tutuuse wanino nga abantu bangi abamumanyi. Olwaleero naze ne anko wange naye anko ng'onkubye ekikumba ani yakudesigninze? AK Fashion. AK Fashion. Bisiza. Nawe nja kutwala yakuvimbiseemu. Yesewo. Naye sagala okiike. Asigena kika. Oyinza okudduka mu kamera ganko ng'ondabisa. Ekikumba kyo era ekikumba kyange kiyinza okugoba mu kamera nogaa ntandise kulabisa bulabisa. Tosobola kundabisa. Naye nja kutwalayo nange sebo. Nange njagala ontwaleyo keyo nange AK Karim Fashions and Designing. AK Fashions. Ate muzibu nnyo by'abaana abato era nga ggwe. Nange ndi senior presenter. Gwe muganda wange ali eyo eyandiyagadde okuvimbamu nga nange bwe nvimbye. Dani oba onjubisa sivimbye nnyo. Sisobola kujubisa. Kakutte kakakumba. Kakutte. Gwe muganda wange yali yagadde okunyuma nga bwe nnyumye. Gwe omuyimbi agala okukola video. Gwe star agala okukyala ku TV, ma radio n'ebifo ebirala ebirimu bafaani bo kugamba batuukeko nga tobeesittaza mu by'ennyambala. Visitinga AK Fashions awo kunabukeera. AK Fashions oba Karim Fashions awo kunabukeera batunda buli byakwambala byonna byomanyi obugundi nga buno kati olaba kana akantu ka magi kano buno ntera bula basebo n'abayimbi mu video nga babusaze. Nange ntera bula bana Gravity. Gravity omutuju? Gravity omutuju ne Alien Skin. Nga babwambadde? Nga babwambadde nga bagenda ku stage nga basabula omuziki. Weewaawo kati gwe muganda wange eyandiyagadde okwambala ng'omuyimbi oyo gwe weegomba yandiyagadde okunyumira ddala ng'oyo gwe weegombera ddala bwanyuma gwe yandiyagadde okumaintaininga omutindo gwe ogw'okunyuma weegatte ku AK Fashions awo kunabukeera tebajja ku disappointinga ebyambalo byonna jeans ezakabi ezi stretchinga t-shirts ezakabi enkofiira ezakabi n'ebirala babiina mu quality ekyasinza okuba eya waggulu era na mu buli quantity gy'oyagala tebadisappointinga babigira ddala mu nsi ezakula era ezikyasinza okuba ez'omuwendo mu byokwambala
togere ku China, togere ku Dubai, UK n'ensi endala ezeetoolodde. Baganda bange bano bava ne bagamba nti mitandikirwa bongo ffe katuveeyo tukwambaze oba akabonero oba endabirwamu yeetooleka eri ensi. Olagire ddala ensi zisobola okukola bwe kijja mu kwambala oba mu kwambaza. Era nno muganda wange gwali eyo ebintu nga bino ate no si bya bbeeyi, ku bbeeyi ensaamusaamu ojja kubifuna. Obeere ddala wa muwendo ogamba otya nti oli mwambazi nga toyambadde na AK Fashions awo ku Nabukeera. Ogamba otya nti oli mwambazi era omanyi ebyokwambala nga tobakyalidde bakyalire mutambulire wamu oyagala kusuubula kamu kamu oba embeera yonna gy'oyagala oteekawo bagikwasaganya. Oyagala kusuubula kamu kamu n'ebirala jangu. Gwayagala okusuubula tukwaniriza, gwayagala kamu kamu tukwaniriza. Naawe kwegamba ate bwe njogera kusuubula soogerera mu ttani. Oyinza okuyagala kusuubula 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7 tukwaniriza jangu ku AK Fashions awo ku Nabukeera. Jangu tuguse ensonga y'ebyokwambala era jangu ofuukire ddala bingwa mu mbeera z'okwambala. Awo nno mu kawairo ke kamu olususu lwange Dani ate ebintu ebyogera funa emizo byogera kwa saakuuliza bubi. Yogera sola kuwulira bubi. Weewaawo olususu lwa lukoleddwako abaganda wange aba 7 Star Beauty World. 7 Star Beauty World yango ite otofaayo. 7 Star Beauty World basangibwawo ku Chibuye opposite Prayer Paris. Chibuye opposite Prayer Paris bagamba ebyesusu byonna ensusu endwadde ensusu eziganye bwe bakyalire ebisigadde bibalekere kubeera ensaamusaamu. Olususu lwajja luwanga bajja lutereeza bajja lupepeta olwonnodde eyo giwava n'olususu olufu nga bagala kuyita malayika. Gwani abeerawo nga togenze ku 7 Star Beauty World? Gwani yandiyagadde okulabika obulungi naye ng'ate obeebalamye? Tokikola muganda wange bakyalire awo ku Prayer Paris opposite ekibuye we bawangali awo basaavingira bakupepeta olususu. Bankizo nnyo ekitenkanika era bamaanyi nnyo ekitenkanika mu byensusu gwe batuukirira ebirabo bibalekere. Weewaawo era gwe ayagala ebyamasanyu, gwe ayagala okuwummulamu, gwe alina party conference n'emikolo emirala, meetings za mbaga, oyagala agenda kulya ku kyannyanja smoke fish yankolera, agenda ku Reza Forest Resort awe Reza awo wokka wogenda okutuuka otreatingwe nga VIP. Oluba okuyingira mu Reza Forest Resort ofukirawo VIP era kugamba entreating nga eyawukanira ddala era ekyuki naawe kenyini okiraba nti kati wano ndi mu Reza Forest Resort e Reza. Yingira mu kibira kyebya ekijjudde amasanyu, kibira kinene nnyo kiri kuyiika eziwerera ddala 13. Bw'oyingira mu kibira kiri ebintu bingi nnyo kugamba byojja okulaba ng'ogyeko n'ebyokulya by'oludde okulaba. Nze nali ndudde nga sirabanga ku nkima njeru. Iye. Naye zibeera mu bibira ne bagiwa ku menvu nebuukabuuka nekola ki ne twagendayo ffenna. Ye twagendayo ffenna. Mpoza ne wanvimbirako nnyo n'ogenda n'olya bichipusi n'okola ki. So nange natuukawo wali eri nange ne nkuyitako. Bagamba nti bakuwa n'okuwuga kwa bwereere. Bampa okuwuga kwa bwereere era wenjagalira wonna ne ngendayo. Mpugirawo. Tulina swimming costumes ne tujja zifuna. Osobola otwalayo omwana ne yeggwenya lwe ku mutindo ogw'enjawulo bouncing castle. Biri ebibuuka ne kati gwe ebibuuka wali tobitya. Nze ebibuuka sibitya. Gwe mulundi ogwasooka obbirabo bali babiri abalabako gwe mulundi ogwali gusoosola ba bouncing castle era gwe mulundi ogwali gusooso girabako gwe mulundi ogwali gusooso gikwatako. Era nawe yesanyu nnyo. Ku Reza Forest Resort ebyo na gyebiri gwe oyagala kufuna lunuzo umulemo ova bweru mitala w'amayanja okooyo oba oli wa wano jangu ku Reza Forest Resort jangu tukubudde ku mutindo gwa waggulu jangu experience ngayo ku mbeera endala gy'otandirowoozezaako nti mu Uganda mweri ku Reza Forest Resort byonna weebiri. Gwe muganda wange ali eyo era nyongera okutegeeza nti omupiira gwafuuka gwa ttunzi. Byebimu ku bintu kati ebivaamu ssente ez'amangu era ezannamaddala talenti y'omupiira efuuse ensukkulumu mu nsi yaffe. Abantu bongedde ogitegeera olina akaana akato oyagala kakuba omupiira ku Munyanya Fitness Sport. Ku Munyanya Fitness Sport tulina akademi y'obwana obuto obwana nga gwe era twagendayo
awo ne batugamba nti Dani ku by'omupiira ajja kube akademe y'abaana weeri ajja kubire bwerere. Nzije nkubire bwerere era batuwa offer nze ne baganda bange. Era nga tusobola okugendayo ne tusamba ne batutendeka. Batugamba waliyo ne coach atendeka omupiira. Ozo ngamba okuba namba ki? Inze? Nze namba yo nangi kuba kuwanje. Nze ndi defender. Gongana wange ali eyo yani yagadde okugunjula omwana wo oba okwongera okumwongera ku kitone kyalina omupolishinga. Twegatteko ku Munyonyo Fitness Sport. Kyekifo kyotagenda sanga mu bantu besittaza baana bato. Discipline eri waggulu nnyo, ebyobuyonjo biri waggulu nnyo, na buli kimu. Gwe muganda wange naawe ali eyo nga wanyagadde osala omugejjo obe mu shape. Omugejjo bulwadde gwe naawe gwe muganda wange ali yangoberera ekyo kimanyi bulungi ky'omugejjo mulwadde. Kakati gwe muganda wange yandibagadde okulwanyisa omugejjo mu mbeera etalimu kunywa bikemiko biyitiridde. Ndaba ebintu bingi nnyo nti bw'onywa kino okogga nedda. Ffe ku Munyonyo Fitness Sport tugamba twegatteko. Jangu tukoleko ko naawe tukole kudduire kube ku mupiira. Nze ngendayo nenkuba kyovula ndi mu shape weight. Naawe jangu twegatteko jangu tukube ku mupiira. Jangu kugamba ebyobulamu tubize ku level endala. Jangu tugamba tulwanire obulamu nga tuyita ate mu ssanyu. Bwogenda ku Munyonyo Fitness Sport tekikoma kukuba mupiira na kugenda naye tulina families ez'enjawulo. Ogattibwako abantu bangi nnyo ate ab'enkizo mu bulamu kubanga era nawo abantu abakuŋŋaanirawo babuvunaanyizibwa nnyo ekitenkanika. So jangu ku Munyonyo Fitness Sport ewa Salongo Senior Citizen tulwanire obulamu tukole ku ddiitu tuyanemu tusekemu tukole emikwano emipya tukuze ekitone gwakyalina essuubi ate naffe abatalina ssuubi nga kubanze sikyalina ssuubi lya mupiira ngenda kubamu bukubi. Jangu tufulumye ku ntuuyo weewaawo. Kakati gwe munange eno bagiyita Charis City era bwe tutuuse wano ebintu bingi ebinjijjidde mu mutwe, ebirowoozo bingi nnyo byenfunye naye Mukama mulungi. Omulungi ogwasembayo fuluma Charis City n'ogwasooka gyonna gyali mirundi gye twafuluma Charis City naye ate gyali gyanjawulo. Ogwasooka twayingira Ashraf nga tuzze okulaba wa gy'ava abeera wa gy'ava wafaana watya. Bwe twamala okulabawo ne tufuna n'embeera eyaliwo ono ne tufuluma Charis City naye twafuluma Charis City nga Ashraf ono yali addugala nnyo. Ashraf ono yali addugala nnyo kugamba yali bambye embeera ye malamu amaanyi. Ogwokubiri we twakomawo okulaba ddala Ashraf ono byatugamba bituufu. Awo no twasinkanya maama we ne tubakola ebitumya behind the camera. Maama we yatugamba byabi byanamu amaanyi era ne tufuluma. Kakati omundi ogwokusatu tukomyewo n'Ashraf ono ng'ali mu uniform era nga twagala okumwanjulira maama we n'ekyalo nti nedda bwe twatwala Ashraf gye twamutwala waliwo bazira kisa bamukwatirako ne bamuzza ku ssomero. Tugenda kulambulira emboozi y'essomero ya Ashraf era tugenda kugamba gikunnyonnyolo gitegeere bulungi. Ate era naawe gwali eyo omwana omuto aweddemu essuubi eyongere okuzaamu amaanyi. Tukulagire ddala nti nedda ebintu bikolwa. Ashraf agamba okudda ku ssomero kyali kirooto. Ate era nange nga ankowe kugamba ne baganda be twalabira ddala nga ddala Ashraf yaani adda ku ssomero. Yani kyamu waabwe yaani adda ku ssomero yambala baaga mu uniform enkuba akakindo obulungi. Dani sakubeko nekyo kyoyogera ku nsonga ey'essomero. Asakwatira nekwatire nti nagamba nze senior presenter. Kati nze junior. Ye gwe junior. Kale so senior presenter sakubeko nekyo gamba abantu. Nze senior presenter kyembadde njogerako y'ensonga. Ndabye Ashraf n'omuli gwe nasooka omulaba nanzijukizaamu. Nange embeera nange gye nalimu nange yalimba ennyo. Nanzijukizaamu nga bwe nali ng'ekatwe. Nga wekatwe oba otambula olaba abaana abagwa mu bannaabwe nga bannaabwe naye nga banne babeera nabo ku street tebamwagala ne bamukuba ne bamuggyako ssente ze obanga amaze otunda. Faawe kato we twali tutundira naye anzijukizaamu embeera eyo nali mukyafu nnyo kandi n'olubuto olunene nga ndi mumpi naye n'agenze empanvu. Anko tondaba nti mpanvu ye mpanvu ye naye nebaza nnyo abo mmwe mwenna abatukwatiddeko okulaba nga anko waffe ono Ashraf asobola okudda ku ssomero era nga mbeebaza nnyo
musanyu eri amaanyi nga ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti mwatukwatiddeko ne tusobola Ashraf n'asobola okudda ku ssomero. Mwebaza nnyo era Mukama abampeera eddala omukisa. Ashraf ono twamusanga ng'alonda bicupa, n'akamulaba emirundi mingi ng'alonda bicupa. Namulaba nnyo. Wasooka n'omulaba gwasooka? Nasooka namulaba emirundi mingi era nga anko njagala okugambako ensonga nti waliyo omwana agenda wa buli Sande bwe mba nga nva ku kyaki enkuba lwetonnye ne bweba nga tetonnye musangeeyo mu mwala waliwo omwala ogw'ewaka musangeeyo mu mwala ng'asitame mubamu obutuli mu myalo omwo nga bwe bagiguzimba naye nga ye abukwatamu obutuli obwo najjamu ebicupacupa najjamu obusumaali bucokolo obwo naye nga neerabira ogigamba naye olunaku lwe nali njagala ogigambako tubalamusiza nnyo nene waliyo abazungu mu Charis City babaayo kale genda maaso naye olunaku lwe nali njagala ogigambako nakusanga twava ku kyaki nenkusanga ng'olina gw'oli okwogera naye Moni nenkusanga ng'oli kwogera ne Moni ku by'essomero. Kakati senior presenter nze nga junior presenter nandyagadde weewaawo gwe muganda wange Ashraf ono baganda be bamulaba ng'asomba ebicupa bwe bamulaba ng'asomba ebicupa ne bagamba nti anko waliwo omwana wuuli akkirira kwe kumuyita Anko Sam ye yamugoba n'amusanga. Anko Sam yamugoba n'amusanga era yasooka n'agaana okujja n'atyamu nayimirira nga bw'olaba omuntu nange eno ntyamu sisobola muntu kunsanga ku kkubo n'ampita nenzijabuze nsooka mwetegereza nemulaba n'engeri gyampitamu anti waliyo omuntu gw'osobola olaba ng'akuyita akambuwala waliyo omuntu gw'osobola olaba ng'alinga akuyitira mu kaama waliyo omuntu gw'osobola olaba ng'akuyitira mu lwatu jangu kakati yasooka n'agaana wali olowooza akyawe bakuyita naye manya bagenda kunkuba bakkuba nnyo tokuyita nnyo ne bakkuba kati waki walowooza nti bagenda kukuba bampita nange neŋŋamba taŋŋendeyo bagenda kukuba ng'anyi owedde weewaawo kakati gwe munnange twagala tusinziire wano wennyini era tukwate ekkubo lyaffe nga bwe tukikola tugendere ddala ewa maama Ashraf twagala tumwanjulire enteekateeka ya Ashraf ey'essomero agirabe era naye amanye nti omwana ono bwe twamujja waali aye tetwamutuulirira twamugayalirira naffe tufuba okulaba nga tulina ettaffaali etumuteekako nze nkimanyi nti Mukama agenda tukolera ebyamagero era Ashraf ono agenda buli mwaka agenda kukomangawo wano ng'alina ekimutuuseeko twagala tudde wa maama Ashraf tumwanjulire enteekateeka za Ashraf ono ez'essomero amanye Ashraf ayimiriddewo atuuseewa na baani abamukwatiddeko twongera tunyumyemukko naye n'okumwanjulira abo bamukwatiddeko ne wetutuuse nga bamukwatiddeko weewaawo Ashraf ono celebrity alina amannya ag'enjawulo mu Charis City muno naye amannya ago katugaleke oba tugogere ku kamera amannya tugaleke weewaawo katweyongereyo maama Ashraf tumenyemenye enteekateeka wezituuse za Ashraf tutulekokko naye wansi tukakkane twongere n'okumwanjulira abo abatuyambyeko weewaawo tukomyewo tuli wano ne champion Anuska neera muguddeko nga bwe namugwako gwasooka maama Anuska yono Anuska kyamu ono omumanyi Ashraf mumanyi ssebo mwaba mukuzizza yessebo waliwo ku njawulo ey'amaanyi ddala okusinziira bwe yali luli mu kusooka naye kati luli yali afaanana Charis City kati afaanana kizungu weewaawo yazeeyo ku ssomero yessebo era kati asoma mwebale nnyo mwebalire emuko ne mami we naye mwerabe mulabirira namukumukuuma ng'akyali mulamu tumusanga akyali mulamu mwebale nakulabirira Anuska ono enkofiira yange ajagadde oba just yagadde n'Anuska naye mu mutwale osigazaani nsigaza abalala olina bameka 12 kakati tugenda kukujja wano otubuulire gwe muganda wange aliyo Charis City kibuga kyanjawulo waliwo story ekijja okujja nayo
nga tumaze olugero lwa Ashraf ono ya Charis City era story ejja kuba yanjawulo omugwe muganda egirindirire olina abaana 12 Sebo. abaana 12 baliwa We bali. bageze kuyiriba ku muganda wange story katugirekawo tujja kukomaho olundi tuginyumye kakati katugereko mama Ashraf ono tumwanjirire enteekateeka za Ashraf atuuseewo abitambula bitya era enteekateeka ye baani abajiwombyemu omukono era baani abamukwatiddeko kulaba nga ayambala uniform n'afuna ne baa ku mugongo n'akuba n'engato ey'ebbeeyi weewaawo mama Anuska kankwekera Anuska ono kati mama Anuska sokeke Anuska wa ate mama Anuska be mutadde n'akaaba Anuska tabanga atayagala mutwale butwazi aga musitule oba aba Anuska we akunyigiddemu Genda kunuzi kale. Anuska jangu wamu Anuska kukyayiddewo nga ndabye oba mama Anuska okuba Anuska Semukuba. Anuska nga agambye ndeka nze nfunye anko omupya Afunye taata wange. oba nkofiire na Anuska ye mukozi obubi Anuska how are you? Anuska sebo mchara muyonju wanji enyonyi nawe ojagiri nyako lumu weewaawo Anuska how are you? How are you? Gamba mfaini gamba mfaini gamba my name is Anuska Anuska Karigeni mama magulire sweet Wacha. Anuska wa muchayi Anuska mama wa muchayi kale kasoti bera Anuska ono nga wetukola ajabaleko mama Sham obulamu mama Sham tukusanga nyongo okola emirimu kakati twetuze kubuzaako tuyingire naye kantule wantofaayo neme kusumbuwa ndina Anuska Anuska ono abadde agenda ku luzzi naye katukole naye leero Anuska Ashraf omulabye kakati Ashraf ono jango tule wano fundye amanda gayika muno wansi evvu nojjako bujasigiriye wajigula mu Charis City nayo sene wabaye ebintu ebyomuwendo bannange je baleko mami kale sewo obulamu bugamba obulamu bulungi era otuyanye nnyo lwaki otuyana nnyo bwoti enyumba erimu ebbugumu ngaze mbasiriwulira lingi Ashraf omulabi malabi amanya gaye bampita mechanic lwa bongo aka Rimasam ze yangu Ashraf ono gwe bakuyitana bampita naye bale Judith weewaawo kakati Ashraf ono twali tukomyewo wano tukwanjulire enteekateeka ze we zituuse Ashraf twamujja wano twafuna abantu bamuzira kisa batukwatirako nadda ku ssomero wadde nga ebisinga tebinnaggwa naye at least yatandika okusoma kakati twagala tuyite mu bufunze kubanga saagala nnyo tukole interview zino nga mpanvu kuba abantu zibatawanya okulaba abantu abamu abasinga okulaba interview zino si balabi nnyo ba bintu biwanvu Ashraf ono mpa ku receipts ezo kakati Ashraf twamufunira essomero baliyita City Smile Junior School kakati essomero lino lisangibwa mu Makindye ye ne baganda be bonna we basomera kakati bwe twali kubanga Ashraf twamufuna olwo tumaze campaign yaffe ey'okuzza bannaffe ku ssomero naye mu kulwana okuyitirivu netufuna mukyala Diane mukyala atunda byuma scrap kakati n'agamba nti wadde enteekateeka z'essomero zibadde ziwedde naye mbadde nsaba Ashraf nze musasulire requirements zonna adde ku ssomero then tunyonye school fees era omukyalo oyo n'atuwa emitwalo
24 bwe yatuwa emitwalo 24 ze zino lisiiti eno gyolaba Ashraf kyakuwa ye Ashraf kyakuwa netumusasula emitwalo 24 era ntusera nga emitwalo 24 gino gyagenda ku registration negigenda ku byokukozesa ku ssomero ne uniform kyobalaba olwaira zze nga alina uniform kakati ne wabaawo kugamba enteekateeka gye twatukako ey'okumuza ku ssomero nga tuyita mukaweefuwe wa mukyala Diane era nono mukyala Diane ye n'agamba nti nze nkoze ekyo wadde nga Ashraf alina okufuna lisiiti endala bweti lisiiti nono giraba endala kakati abaana gye twatwala Ashraf basasula emitwalo 3 naye tetunafuna school fees oyo tetunamufuna tukyamusonda tukyamuyigga naye kale yaddeko kubanga deputy w'essomero eryo yatugamba nti kasatusasudde requirements kasitafunye uniform ne registration agira atandika okusoma nga bwe tunoonya school fees kakati tuli mu kaweefube wa kunoonya school fees wa ttaamu eno ow'emitwalo 3 naye mbadde nsaba mu ddoboozi lyo mami ery'omwanguka mbadde nsaba neebadizeeko sofa omukyala Diane olwaki nekikoleddwa ekisooka kuba nakyo si kyangu lwate tukiina Ashraf waffe yanyambala uniform n'anyuma n'akuba engatto ye n'alumba essomero so mbadde nsaba omuntu ebalizeeko mu ddoboozi lyo nga maama ow'abaana 8 osanga ate gwe anaakuwulira nnyo era mbadde nsaba okozesa eddoboozi lyokoole n'abaana bakatonda abaliyo bazira kisa abandi yagadde okwatya ka Ashraf kubanga tunoonya school fees wa mitwalo 3 wadde nga baatuyamba asoma kakati manyi kigenda kukolwa naate naawe nga maama bw'oyogerwa tosanga owulirwa nnyo tulina n'abaana bano bangi nnyo abatasoma tosanga banaagamba nti Ashraf wadde tumukwatiddeyo katwongereko n'akalala Ishamu wuuno alina okuba ng'asoma tulina Sharifu ye buli bwandaba nga njija nteegera wali najja nga bambi agala kaabagamba ankontwala so mbadde nsaba mu ddoboozi ye oneebalizeeko omukyalo oyo mbamita mukyala Diana mukyala Diana tweyanzege mami weebale nnyo weebalire ddala ojje mukama azeewo omukyala ono siwa bigambo bingi nnyo bwatyo bwewakula nali manyi atya buti kwogera naye bambi ye bwatyo bweyakula ebigambo biba bitini nnyo kitenkanira kakati gwe muganda wange ali eyo essaala zo zatuusa wano Ashraf zamutuusa ku ssomero wadde nga tukyalina obwetaavu bw'emitwalo 3 obwa school fees adde yasome akugamba yaddayo n'asoma wadde nga tukyalina obwetaavu bwa school fees bunywereze ku ssomero ne at least asoma tezijja tulema gwe muganda wange ali eyo yandikambye agamba nti nze mukama njagadde nnyo nanjagadde nange mbeeko nekendololo eri omwana omunaku Ashraf osobola okukatuula nokatutula ku simu yaffe eyita ku screen awo netwongerera ddala okunywereza Ashraf ku ssomero Ashraf ayagala okusomero olunaku Ashraf lwe namugamba nti adda ku ssomero yazuuka ssaawa 10 waliwo we namugamba Ashraf ono togenda kudda ku ssomero naye nakimugamba sinafuna registration naye nga mungulidde engatto z'okusoma nagenda okulaba nga Ashraf akedde ayambadde engatto ze z'okusoma ataddemu n'engoye ze nagamba anko nange ŋŋenda kyampa nnyo omubuzi w'omunnyonnyola mugamba nti olwayo togenda naye ndaba yatusobozesa ate naye n'afuna uniform n'ayambala n'agenda omulo gwali mu budget lyali ssanyu eritenkanika twalaba mukama ng'atambula mulamu kati munanga aliyo twali tusaba kisaali Ashraf ono alina okusoma amaleko ali mu Ashraf ali mu pitch ali mu pitu Ashraf abaana balaba interview naye bamuwa pepe mbaba interview almost nga 4 reading ebiki ye bamuwa pepe magati awo omwana mugezi nye kitenkanyika yani bamutwali awo mu pitu so mwana mugezi ngono twali mukwatiddeko ne tumukuumira mu ssomero kugamba ensi netamuleka nnyo bwe muganda wange vayo musaba kusabire bambi tukwatireko Ashraf angelere ku ssomero owayi kati ogenzi wa maama weewaawo mami mbadde nsaba nagenda okukoma wange kole ku sitoleyo abantu bannyonnyola lwaki watuuka mu mbeera eno byatandika bikyaki ekyatuukawo naye ate nga sobola kukwataganya school fees naawe enyaaka tugenzi kuze Ashraf ono
asomeye then nje tunyamako wano nga buli kimu kiteredde njagala nnyo njije onyumize abaana 8 wajjo kyamubeemu kyali sisito gisango otya Ashraf ono ku ssomero osanga ate ne Charis waliwo omwami eyampa omukisa era naye nja kujja kasita amalize Ashraf ono nja kujja then nendikateeka za Charis temanyi nawe zijja kuwaka muganda wange ali eyo mama Diane kwebaza nnyo mukyala Diane mukama akuwa omukisa era si nyongera okwebaza mama Jane mukama akuwa omukisa jaja Alice mukama akuwa omukisa mukyala Jackie Mirembe mukama akuwa omukisa mwebale nnyo bannange mama Samali Sekabembe mama Matthew mukama akuwa omukisa mukyala Debura Asha mukama akuwa omukisa mwebale nnyo mama Sophie mwebale nnyo tubeererawo mu mbeera yonna era mwebale fuula buweereza buno bwangu twandisobodde wala kisaa kyammwe ebiseera ebisinga tunafuwa tunyiiza tusobera n'ebirala kuba tuli baana b'abantu naye omutima ogwo ogutubeererawo buli kadde buli mwaka mutakoowa gwa Katonda era gwangiza ekiteekanika tugenda kukomawo wano nga Ashraf era aleese receipt ya school fees nga tumaze zifuna $3 tugirage maama era tujja kukomawo nga aleese lipooti yeesooka era nayo tugirage maama kisoboka era kisoboka 0700346827 osobola okuyita n'oweereza akantu konna koyina n'onyeza okuweereza buno konna koyina ne bwoba oyina ngoye muganda wange kiri eno tujja kukiconcentratingako ko tukifune bulungi ku kamera naye muganda wange ayina bulangiti ayina amasuuka ayina kapeti ayina kyonna omuntu kyasobola okutandikirako n'azimbulamu ayina amasepiti esibiri osobola okuyita ku 0700346827 simu yange n'okituusaako okubitwala tumanyiwo bulungi nnyo era n'ababeetaaga tubamanyi bulungi bannaffe bangi ababeetaaga gwebeera bange ebikadde ebitalina mugaso balala bikyusa obulamu olwakatonda n'ensi yansigadde nze Mechanic Rabongo every masamu sinzija wano ku Mechanic Rabongo live subscribe share olaikinge obuweereza buno obutuuse gye butatuukanga era ag'amaanyi ge twetaaga okwongera okuba mbaatira ensi n'omukwano ogutenkanika era n'ekisa muganda wange tujja kukomawo gy'oli nga tuzikumyewo nerisiti kyamanyi kijjasoboka isiki ya Ashraf y'emitwalo 3 tujja kukomawo wano netujjage maama osanga era tujja kukomawo ko n'obuntu obw'enjawulo kuba maama alina byeyeetaaga tujja kukolako story naye tumanye naye at least kale nsaba tukomewo wano ne risiti n'obuntu obulala busobola okuyamba ku maama kubanga tetunayingirako munda tukoma wano lwaki saagala nnyo story egitabikana ya Ashraf ono kuba bijja tubuzaabuza naye next time tujja kujja tubuze ku maama ono naye twongere okumumanya kuba Katonda n'ensi yange mbaagala nnyo mweraba.